Tafo kwagala mukamu w'emirembe twewonga mukono gwo mu kiseera ekirungi ekifaanana bwe kiti y'okuyiga ebyenjawulo. Okkirize Mwoyo Mutukuvu eyabiwandiisa atulungamye era atuyigirize. Erinnya lyo ligulumizibwe litendezebwe ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Tweyanziza nnyo, tweyanzege. Ebigambo bino biri mu kitabo kyennyini kye tusoma ekya Bayibuli, Abefeso essula 5 onyirwa 25 mpaka ku 27. Agamba nti abasajja mwagalenga bakazi bammwe era nga Kristo bwe yayagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo alyoke agitukuze ng'amaze okugirongoosa n'okuginaza n'amazzi mu kigambo alyoka agyereetere nnyini ekkanisa ey'ekitiibwa nga terina bbala newankubadde olufunyiro newankubadde kyonna ekifaanananga bino naye ebeere ntukuvu eteriiko bulema. Abasajja ne bakazi baabwe bombi kumusalaba gwe mutwe gw'ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero. Musumba, biki ebiri wakati lwaki oba nkibuuze ntya nendowooza ku luno ffe ne Dennis tugenda kubeera mu kiraasi. Kale mutandikireewo. Ate mu kiraasi tuba bayizi tuyina ayigiriza abeera mu kiraasi ayiza okuba omusomesa. Musumba, abasajja ne bakazi baabwe bombi ku musalaba kitegeeza ki? Musalaba tuli ku level ground kyakizo. Musalaba tewali mu Yunaani, tewali Omuyudaaya, tewali omusajja, tewali omukazi, tewali omuddu, tewali omukama we. Mu maaso ga Yesu ku musalaba ffenna tuli kimu. Kyova olaba nti ekyokwega kya leero kiri interesting. Bwe kirabikanga ekiteekawo enjawulo naye nga omusingi ogumaze okusimibwa gugambye nti ku musalaba tewali njawulo mu Yesu. Kale kaba tuwenyanjula. Ekitabo kino eky'Abefeso Pawulo awandiika alaga nti walina okubeerawo obumu era nga bwe twayiga nti ekyama ky'enjiri kino nti Katonda akwata abanamawanga n'Abayudaaya n'abagatta wamu ne bakola ekkanisa eno eyimiridde ku bumu. Ne tulaba nti okuuma obumu buno alina ebirungo byawo abantu bano. Twabirabako obuwombeefu, obukkakkamu n'okugumiikiriza. Ku ebyo n'ayongerako n'ebirabo bye twalaba nga ebintu bino abibawadde tasosodde nga Katonda bw'ali omu, okukkiriza kumu, okubatiza kumu, ebintu bino byonna abibawadde nga bwe babikozesa obulungi mu nkolagana zaabwe. Enkolagana okugeza enkolagana z'abooluganda, enkolagana z'Omuyudaaya n'omunamawanga, enkolagana y'omwami n'omukyala, enkolagana y'omwana n'omuzadde, enkolagana y'omuddu ne mukama we, nti ebintu bino byabawadde bwe babikozesa obulungi obumu bujja kusigala nga butambula nga batambulira wamu nga Katonda bw'ayagala. Mu Befeso 5 essula 5:21 katusooke tusomewo, katusabe mukadde Kiwanuka atusomerewo. Nga muwuliragananga mu Kristo Yesu. Lesoni ya leero ku bye twogeddeko ku bumu eyogera ku obumu ku nkolagana wakati w'omwami n'omukyala. Naye wano mu Befeso essula 5:21 kiri jeno agambye ffenna oba mwana oba muddu oba mukyala oba mwami nga muwuliragananga mu Kristo. Bwe mbuliza mukyala mukadde Kabiito okuwuliragananga kuno mu Kristo ategeeza ki?
nze sebo okuwuliragana mu Kristo ayinza okutegeeza okukolera awamu oba okukkiriza n'abalala babeerewo. Era okuwuliragana kuno nja kwongerako ekyawandiikibwa ekiri mu Bafiripi 2:3 n'olwokuna ng'agamba temukolanga kintu na kimu mu kwepanka wadde mu kwefaako mwekka, wabula mukolenga byonna mu bwetoowaze nga temulowooza nti mmwe musinga abalala. Temufanga ku byammwe byokka naye mufenga ne ku by'abalala. Sebo bwentyo bwe nyinza okunyonyola okuwuliragana. Nsumba Kakembo, kiki ekisobola okutuleetera obutawuliragananga? Kati biri byasoose njagala mukyala Kabiri addemu atusomere tuwulirize ebitera okubeerawo. Temukolanga kintu na kimu mu kwepanka. Ekiteeke tuli beepansi nnyo bwe tuba tetuli mu Yesu. Wadde mu kwefaako mwekka. Abatali mu Yesu tulinga wankoko buli omu atakulaza wuwe. Wabula mukolenga byonna mu bwetoowaze nga temulowooza nti mmwe musinga abalala. Atali mu Yesu emirembe gyonna mu buzaale nze nsinga abalala ne bwe sikyatula ne mu mutima gwange nkimanyi. Temufanga ku byammwe byokka naye mufenga ne ku by'abalala. Mu buzaale nga tetuli mu Yesu, nga tetuli mu Mwoyo Mutukuvu alina amaanyi agaweta ebyo tubeeramu by nature, naye okubivaamu tumala kuyingira mu Kristo Yesu muli amaanyi gaffe, muli obuwanguzi bwaffe. Tweyanziza Musumba Kakembo. Mukyala Mukadde Kabita atugambye nti okuwuliragananga kwe kukolera awamu, kwe kukkiriza n'omuntu omulala abeewo. Ne tulaba nti si kyabuzaayirira n'okukkiriza omulala abeerewo oba okukolera awamu. Bwe mbuliza ekibuuzo nti ani atusobozesa okuwuliragana kuno? Batugambye si kwa buzaayirana, naye ani atusobozesa? Mukadde Kiwanuka. Musumba yagambye dda nti Mwoyo Mutukuvu. Mwoyo Mutukuvu yatusobozesa bwe tumala okukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe. Mu magezi agaffe waliwo bye tutasobola, naye Mwoyo Mutukuvu eyatugabirwa n'ayingira munda mu ffe atusobozesa okubeera nga tusobola okuwuliziganya, buli omu ng'awulira munne era ng'afaayo ku munne, nga teyeerowoozaako, kubanga okwerowoozaako kabonero ka kiki? Ka kibi. Buli lwe katubeeramu kitegeeza tuba twawukanye ku nteekateeka ya Katonda. Tweyanziza Mukadde. Yesu Kristo ng'ekyokulabirako kyaffe. Okuliragana kuno ye yakukola atya? Twagala tugendeko mu Bafiripi essula 2 olw'okutaano paka ku lw'omunaana. Mwembeerenga mu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu. Oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanakana ne Katonda, naye yejjako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu. Era bwe yalabikira ku mutindo ogw'obuntu ne yeetowaaza nga muwulize okutuuka kufa era okufa okw'okumusalaba. Olw'omunaana luweddeko. Mukadde nsaba otuddiremu olw'omusanvu olwo. Naye yejjako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi eky'abantu. Kyala Mukadde. Wano Kristo kye yakola yasoosa abalala ye ne yeesimbyayo. He put others before self. Tweyanziza. Musumba Kakembo, gye tusomye mu Bafiripi essula 2:3 bwagambye nti temukola kintu na kimu mu kwepanka yadde mu kwefaako mwekka. Bwe mbeera mu kkanisa ng'okwepaka kuno kwagala kusituka
ng'okwefaako kuno kwagala kusituka. Kiki ekiyinza okuntaasa Musumba Kakembo? Kiki ekisobola okuntaasa? Sinakini nga kwasituka dda. Mudungu emisota bwe jajja mu nkambi, Musa n'alagirwa bakole omusota ogw'ekikomo. Buli yabojjebwanga omusota guno ng'asitula amaaso ge n'atunula, kyateekebwawo ng'ekifaananyi eky'obulokozi ng'awona. Mu ngeri y'emu amaanyi gaffe gali mu Kristo, ali riyo. Yes. Gali mu Mwoyo Mutukuvu, ali riyo, atuula mu ffe. Yokaana 3:16. Kubanga Katonda bwe yagala ensi bw'ati okuwaana nawayo omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza alimu okubula n'abeere n'obulamu obutaggwaawo. okwepanka bwe kuba kusituka. Nsitula ebirowoozo byange ne mbiteeka ku Yesu, ne neebuuza mu mbeera eno yandikoze eki? Mu mbeera eno mwendi enkema ereeta obuntu, ereeta okwepanka, endowoozesa nti nze nsinga abalala, nga bwe twabisomye. Yesu Kristo yandikoze eki? Ne kiba gye ndi okusalawo okussa mu nkola kyemmanyi kye yandikoze, kubanga ebyandiikibwa mbimanyi. Ekisebo kyekyoka ekiyinza okututaasa, kubanga amaanyi agalina agatusobozesa okuwangula. Tweyanziza Musumba. Nja ku kantu kalisebo. Musumba agambye nti abasajja bali bwe baawanika omusota mu ddungu, yatunulangayo ye yawonanga. Naye abeepansi abaagaananga okutunulayo nga baafanga bufi. Naffe ekiyinza okutujjamu obwepansi kutunuulira oli eyava mu ggulu n'aleka ekitiibwa kye ne ayambala engeri ey'obuntu. Bwe tukyusa amaaso gaffe ne tumutunuulira, obwepansi bwaffe bukomaawo. tweyanziza Mukadde Kiwanuka. Abefeso essula 5 onyeerwa 22 paka 24. Twagala tulabe okubuulirira abakyala abakristaayo biki ebirimu mu nnyiriri ezo. Abakazi muwulirenga babbammwe nga bwe muwulira Mukama waffe, kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we, era nga Kristo bw'ali omutwe gw'ekkanisa, bw'ali omulokozi ow'omubiri ye yennyini. Naye ng'ekkanisa bwewulira Kristo, n'abakazi bwe batyo bawulirenga babbaabwe mu buli kigambo. Neyanziza Mukadde Kiwanuka. Kino kankibuuze mukyala gwe tuli naye mu studio. Abakazi okulira abaami baabo babbaabwe nga Kristo yennyini ategeeza ki? Bw'agamba abakyala okuwulira babbaabwe nga Kristo yennyini, ngenda gezaako okuvundula wano mu lesoni bannyonnyodde nti omukyala tawulira mwami we nga mukama we, naye nga Kristo, omununuzi we, omukuumi we, ng'amuwa ekitiibwa, ng'amukkiriza, ng'amusiima, era ng'omukuumi we era omuyambi we. Kyebategeeza ssebo. Musumba Kakembo. Ssebo. Ennyiriri zino 22 paka 24 bagambye nti abakyala muwulire babbammwe nga Kristo yennyini. Webagambidde nti omwami gwe mutwe gw'amaka. Ennyiriri zino omuntu asobola zikozesa atya mu bukyamu? Omwami asobola zikozesa mu bukyamu, bw'aba asobola azikozesa atya? Oba omukyala kasooke ntangaazeemu katono nti Pawulo bw'aba azimba ekintu asooka musingi. Muwuliraganenga teyatuukidde ku bakyala butereevu.
muwuliraganenga mwekka na mwekka yasookedde ku genero nekituwa okunyonyola amakulu g'okuwuliragana nekituwa n'ensonga ki in reverence for Christ ng'okuwuliragana kuno kuteekwa okubeera wakati w'abamemba ne memba omudiikoni n'omukadde omwana ne kitaawe omuddu ne mukama we omwami ne mukazi we bw'agenda okujja okugamba abakyala specifically tagamba kyatanaba kusimira musingi n'engeri ekibeerawo engeri ekiyinza okukozesebwa obubi kyekimu ku byandiikibwa bintu kino ekitayagalibwa nnyo ku mulembe guno si kya mulembe nnyo okuyimirira mu kkanisa n'obuwulira abakyala mugondere babbammwe n'ensonga tujja giwa gye bujjako mu maaso bwe tunatufunye akaseera naye omwami engeri gy'asobola okukikozesa obubi kwe kuyimirira wairaga nti mukyala oteeka okumpulira njagala ompulire mu kino ompulira nze mutwe bayibuli bwegamba ekigambo kya oli mukazi mu advent oli mukazi mu kristaayo mpulira mu kino oteeka okumpulira bwakikozesa bwatyo mpulidde omukadde afuguma ayinawo ensonga ajja kujja omuntu yenna akikola ademandinga submission wulirwa ekyawandiikibwa kino aba ayina kyaleseeyo oyinza okusomako ekitundu n'okomaawo n'olagira n'osuubira n'odemandinga submission mukazi wange ampulire kubanga ekyandiikibwa bwe kigamba bayibuli bwegamba naye ng'aleseeyo nti mukama waffe eyayagala ekkanisa teyademandinga submission he earned submission ng'akola kinti bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo buli alaba kiri kyawaddeyo n'amukkiriza yasubmitinga najja gwe omwami agidemandinga tebademandinga submission bafiiririra nfiiririre bewaayo bwewi bemala okwewaayo ng'omuwandiisi omu bwe yagambye nti omusajja yenna ayagala mukazi we nga Kristo bwe yayagala ekkanisa obuwulire bwa mukazi we bujja automatically mukadde kyono ayinawo kibuuzo tegeeza omusajja bw'aba nga talina kyalina ali awo mukazi ne bw'atamuwulira kibuuzo ate gwe tolina kyomukoledde mukazi kati akuwulire muki omukiwanuka wasalirawo agende naawe tekitegeeza nti you are nothing. Yes. Mumpaddeko side emu yokka ey'omwami omukyala ebyawandiikibwa ennyiriri ezo asobola naye asobola ozikozesa zitaputa mu ngeri enkyamu nti nizo zitaputa mu ngeri eraga inferiority complex ye ate naakola ntya anti munnaye ye mwami baatugamba okuwulira naye n'owulira nempuliza ebikolwa ng'omutima tegukoze eki teguwulidde okikola kubanga katugeze okufukamira kiraga obwetowaze naye nenfukamira lwakubanga nti owaayi naakola ntya ate oba ye mwami wange naye ng'omutima guyimiridde ate nga ne mu kuyimirira gulina obugambo nga 7 obuwe kakati ate awo mba ŋŋonze. Tweyanziza Musumba Kakembo omusajja ono gwe batugambye okuwulira oba okugondera bw'abanga omusajja ono muzibu nnyo kijambiya wambazulu mukambwe era mufugirizi omwami ono oba omusajja ono naye yakirizibwa okwotinga olunyiriri luno nti abakyala babagamba muwulire babbammwe
abazikwotinga abadimandinga ndoza baba bakijambira baba bafugirizi naye bebasomako ekitundu ku lunyiriri kubanga still agambibwa kumwagala na kusuubira kuwulirwa nga omukazi bwawulira ani Kristo n'omusajja gwe bawulira nga naye awulira ani awulira Kristo. Tweyanziza Musumba Kakembo mukyala Kabiito kubanga gwe mukyala wano olwokubanga omwami kijambiya wambazulu gwe omukyala tokkirizibwa kumugondera kumuwulira kubanga kijambiya. Ekiragiro tekyayawudde musajja kika kigolena kuwulira. Mu Luzungu yagambye nti wives submit to your husbands as to the Lord. Teyawadde bika by'aba husbands, bika by'abaami. Wenzikiririza nti mwami Kabiito gwe nonze mu bangi ye mwami wange. Kyengwanira okumuwulira nga Bayibuli bwetukoze ki bwetugambye. Tomanya nti ayinza okubanga kijambiya wambazulu mufugirize naye nze mu kukakkana kuno nensigala nga ngonda. Osanga ayinza okulaba Kristo naka nti naye mukazi ono ne bwemboggola akola bwati. Ne bw'omuyisaamu oluyi towulira nti oba yanobye yagenze waabwe akuzeemu ekigambo. Mu future kuba amaka gaffe n'okubuulira enjiri gabuulira ebitundu ebitukoze eki ebitwetoolodde era ogenda okolanga ne banneiba bajulizi nti omwami bwati naye munange omukyala bagenda okulaba in future nga n'omwami akyuse. Oba oli awo ne bwaba nafuna omwami nga si wa kanisa nga atandise n'otegeera ku Kristo. So ne waba wa kanisa nga yeeyongedde okumanya Kristo. Mukadde kiwano kalina akamusiiwa wano. Nze ndowooza nti Pawulo bw'aba ayogera ku bakristaayo. Kuba Bayibuli egambye temwegattanga n'abatakola ki. Kati kijambiya tetumusuubira nga gwayogera ku wano. Ivaawo ate wabeera mu kristaayo nafuuka kijambiya oyo taba mu kristaayo. Abasajja katukufule kijambiya practical. Katugambe tatemesa jambiya yenyini atemesa luyi. Bigambo. Kakati atemesa mu oyo aba si mu kristaayo. Kubanga Bayibuli egambye nti muwulire abakazi muwulire nga basajja bammwe. Era mubasenga mu ekitiibwa nga Kristo bwe yayagala ekkanisa n'abasajja mwagalenga bakazi bammwe nga Kristo bwe yayagala ki ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo. Kati kiba kitegeeza nti bw'afuuka kijambiya nga akubiriza ngati olwo obukristaayo aba abukoze eki amaze okuweebuuka ku Katonda. Oyo mutukuvu aba takyabukalamu ye. Weebale. Kati ekyo kiba kitegeeza nti asobola okukozesa ekintu kyonna n'akutulugunya. Naye nze ndowooza nti wakati w'omukyala n'omwami awulira bateekwa kubeera nga bali bumu mwani. Kubanga Kristo yennyini kyekyokulabirako omukulu waki w'ekkanisa. Tweyanziza kati mukadde. sebo nyongereko kinyongerako waliwo ekyawandiikibwa ekiri mu Peetero eky'olubereberye sura 3 Tusooka. Some. Mu ssula y'okusatu eno yagambye nti bwe muti abakazi mugonderenga babbammwe bennyini. Babbammwe baki? Bennyini. Era bwe babangawo abatakkiriza kigambo balyoke bafunibwenga awatali kigambo olw'empisa z'abakazi baabwe. Bwe balaba empisa zammwe ennongoofu ez'okutya wewe Musumba genda maaso. awo kabadde kagumiza mukyala Kabiito kyagambye nti obuwulize eri omusajja ono atali mutereevu bulungi minza naye ekkanisa yafuna obuzibu nga tufunyemu bakijambiya mu kkanisa munda. Abasajja bakuba abakazi
bwetompulire nja kutta nalowooza nti asaaga okakkana nga akikoze mwebali etteeka lye tubadde tutambulirako okumala emyaka n'emyaka ligamba nti tewabeerangawo okwawukana kwonna kwonna okugyako olwaki olw'obwenzi bakijambiya bano bwaba nga tebwaliwo nnyo kyawandiikibwa kibakugira okugyako amateeka. General Conference bwetuula mu 1995 July 29 July 8 General Conference nedamu ne-revisinga ensonga eyinza okukkirizisa omukyalo okunoba oba okwawukana nebba n'omwami. Mbadde nsaba tukasomeyo ka paragraph ako kubanga kakulu abalina lesoni zino ennene kali ku page 23. The Adventist Church Mchala Kabiru gwe musomesa w'oluzungu gujja kuvuunula ne kuteesa ono muvuunuzi mulungi. The Adventist Church has issued additional statements condemning family abuse and violence. Nti ekanisa y'Abadvent ezeewa ebiragiro ebimu ebivumirira okufutyanka n'obuvumi mu maka, violence, okulwanagana mu maka n'okutawaanya eddembe ly'abalala. Kino kyayisibwa General Conference of Seventh Day Adventist Administrative Committee ku mutwe ogugamba Statement on Abuse and Family Violence, released by the Office of the President Robert S. Falkenberg at the General Conference session in Utrecht, the Netherlands. Affirmation and support of women in various difficult contexts. General Conference yakola kino okuyamba ku bakyala mu ngeri ez'enjawulo n'okubakkiriza olw'okubanga abasajja abamu n'abakristaayo abamu ngo batwaliddemu bakozesa bubi eddembe lyabwe ne batuusa obulabe ku bakazi baabwe okutuusa n'okufa, okulumya, okuleeta obuvune. General Conference kyajwaliriza okwongeramu ku bino newankubadde ekyandiikibwa kigamba nti tebabangawo okwawukana okugyako olw'obwenzi, naye bwe wabeerawo obujulizi obulaga nti ono ayinza okuleeta obuvune obuyinza okutta, bakkirizibwa okwawukana ne mukazi we. Tweyanziza Musumba. Essula 5 lunyiriro lwa 24 lugambye bwe luti mbu ng'ekibiina ky'abakkiriza Kristo bwe kiwulira Kristo, n'abakazi bwe batyo bwe basaana okuwulira Baabwe mu byonna. Wali waggulu yabadde ayogedde ku kuwulira, naye wano ayongeddeko si kuwulira buwulizi naye okuwulira mu byonna. Mukyala mukadde Kabiito, wasobola okubeerawo embeera nga togenda kuwulira mwami wo mu byonna? Osinziira ku kiku ku by'onokkiriza? Osinziira ku kiku ku by'okkiriza oba ku by'ogaana? Nina okumuwulira mu byonna. Naye byonna ebyo kuliko statement endala, in reverence to Christ as befitting to the Lord. Bw'angamba ekintu ekikontana n'ekya Katonda kyagamba, ndi waddembe obutakola ki? Obutamuwulira. Kubanga nkimanyi nti ekyo Katonda si kyakola ki? Si kyagamba. Naye wabaawo n'ensonga endala nga ziri life threatening. Nga ziri life threatening. Okugeza nze ndi musawo omuzaalisa, naye oyinza okwekanga omukyala mwamusiibudde jjo n'akomawo ng'afunye obuzibu kubanga omwami yaga nti kansa erina okutuula, ate ng'omukyala tannafuna mbeera ekola ki? Esobola kutuuza kanso. Kati awo omwami wange bw'aba demandinze bw'atyo nsobola okugaana because it is not good for my health.
naye tekitegeeza nti siri submissive. Bakolosayi sula 3:18 kade kiwanuka. Bakolosayi 3:18 yagambye ne kankano 3:18 abakazi muwulirenga babbammwe nga bwe kiri ekirungi mu Mukama waffe. tuyanza mukadde kitegeeza mukyala mukadde kabito kyayongeddeko nga bwe kiri ekirungi mu Mukama waffe. mu Luzungu yagambye as is fitting in the Lord. Amuwulire naye nga amuwulira mu kintu ekifiitinga mu Mukama waffe. Mukama waffe kyayinza okukooneramu. Mukama waffe aba tasobola kikooneramu. Waddembe okujeema. Waddembe okujeemera ekigambo okujeema kizito. Mukadde Musumba bw'oba tokoze ky'olina kukola oba ojeemye. Si ky'olina kukola kino aba talina kukikola. Kino kyaganya aba talina kukikola. Ajeema yajeemera ekituufu okukola n'atakikola. Naye okugaana okukola okunkozesa ekikyamu Mukama waffe kyatajja kutukooneramu. Ekyaba n'eddembe okukikola. Tuyanza bikola batume sura 5:29 twagana lwo tulusome tulabe tusinzira kuki omukyala asinzira kuki ku kyanakiriza okugondera omwami we nekyagaana. Tusoose kusoma Bakolosayi sura 3:18 kati tuze mu bikola by'abatume sura 5:29. Ne Peetero n'abatume ne baddamu ne bagamba nti kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu. Tukiwulidde bulungi ekyo. Okuwulira Katonda okusinga okuwulira abantu. Embeera bwetuukawo omwami ku bibiri waliwo wano omwami waliwo ne Katonda ng'alina gw'ateekeddwa okuwulira ku babiri. Alina kuwulira Katonda. Omwami waba kyamugamba kikontana ne Katonda kyagamba definitely aba alina kuwulira ani Katonda. Kyala mukadde wadde emirundi mingi ebivaamu tebisanyusa ono aganye okuwulira nga bali babakuba embooko olw'okuwulira Katonda naye ne bagenda nga basanyufu ng'ate babakubye nga tukyali awo wennyini. Tulinayo ebyokulabirako mu Bayibuli. Omukyala bwe yagondera omwami naye nga si kirungi oba tekisanyusa mu Mukama waffe nga it was not fitting in the Lord. Naye nga omukyala yakola ekituufu n'agondera bba naye nga okugondera bba kuno tekisanyusa mu Mukama waffe, si kirungi mu Mukama waffe. Tulinayo ebyokulabirako mu Bayibuli bye mumanyiiko. Ninayo kimu bye mukadde alabisenga ya mukadde Ananiya ne Safira. Ananiya yagenda neyeyama okuwaayo ennimiro. Wamala okweyama okuwaayo ennimiro ne mukazi we naye najja n'agitunda. N'omukyala n'amanya sente zibaakoze eki zibaatunze. Naye mwami n'agamba mukyala muwendo tweterekereko sekulwa nga binaddira biyinza okubeera ebizibu. Omukyala n'agonda. Kyala naye n'abeera muwulize nnyo eri bbaawe nagatika wewa. Naye ekyo ne kankano kikola bwe kikwata ku ssente mubuulize bw'abakyala n'abaami. Era ogenda okukakkana nga bonna bazikiridde. Yanza kyala mukadde kabiito. Ibrahimu bwe yagamba Saara nti oba kubuuza ompita otya gamba nti ndi mwannyoko n'awulira n'omukyala n'agonda. Puleege nejja mu lubiri. Tweyanziza Saara y'omwoyo yajja n'agamba Ibrahimu nti twala agali. Ibrahimu n'awulira naye bakugamba nti omwana gwe bakusuubiza wakuva mu nze nzeka.
Ibrahim naye yakkiriranya weyandiganidde agali nazaala Isimayiri naguno guliko Abayisirayiri n'Abawalabu bakyakubagana. Ekitegeeza Musumba nti byonna bitwogedde biri applicable ku side zombi. Oba musajja na mukazi we oba mukazi na musajja we. Olitagamba tuli ku mukyala tumugamba ye n'omwami wolaba omukyala akujja ku Katonda weetereze tambule ne Katonda wo. Yobu yagaana amugamba nti va ku Mukama ofe owone. Omukazi yakyogeza kisa na kusaasira nga nabo bulumi na kwagala kwa ine eri omwami. Yobu n'agamba nti yogedde ng'omukazi omusirusiru. Tweyaza Musumba. Nja kusaba tugende mu Bagalatiya essula 3 olunyiriro lwa 26 paka 29 nga mukadde atusomerayo. Njagala mujjukire context gye tulimu nti bagambye abakyala bawulire babba baabwe nga bwe kiri ekirungi mu Mukama waffe. 26 yagambye nti kubanga mmwe mwenna muli baana ba Katonda olw'okukkiriza mu Kristo Yesu. Kubanga mwenna ababatizibwa okuyingira mu Kristo mwayambala Kristo. Tewali Muyudaaya newankwadde Omuyonaani, tewali muddu newankwadde ow'eddembe, tewali musajja na mukazi, kubanga mmwe mwenna muli omu mu Kristo Yesu. Era mmwe bwe muli aba Kristo kale muli zadde lya Ibulayimu era muli basika ng'okusuubiza kwe kwali. Mukale kibanuka bwe mala okutegeera nti ffenna tuli omu mu Kristo Yesu. Nze ng'omwami abadde asoma eri mu 22 nti abakyala muwulire babba mmwe. Kinkugira ki bwe mala okitegeera nti ffenna tuli kimu mu Kristo? Kikugira obutabanja kitiibwa n'obutabanja kuwulirwa n'ebiringa ebyo. Nze ndowooza nti otegeera nti ffenna twenkanankana mu buweereza obwa Kristo. Enjawulo weeri nti Bayibuli egambye nti nga Kristo weeyagala ki ekkanisa. Kakati awo wateekwa okuba oteekwa kutegeera nti obanga twenkanankana naye tetwenkanankana mu bya buweereza. Nsigala nina byempaayo ng'omwami naye mu Kristo ffenna tuli kiki kimu. Tweyanza ssebo kino kansoke nkibuuze Musumba Kakembo. Formula mukadde agituwadde nti ffenna tuli kimu mu Kristo. Naye lwaki ensangi zino ne mu kanisa violence, obukambwe mu maka, okwawukana mu maka kuli waggulu, naye ng'ate formula batugambye nti ffenna tuli kimu, ate nga ffenna ebyawandiikibwa ebyo tubisoma naddala ffe Abakristaayo. Lwaki embeera eyo nyingi ennaku ensangi zino? Lwaki newankubadde ebyawandiikibwa ebyo bibiri lwaki amaka gafa? Emu ku nsonga gye ndowooza nti tuyingiza mu kkanisa embeera eziri mu nsi. Tuli products of our times. Abakazi okumala emyaka mingi okufaananako n'abaddugavu, abakazi nga banyomebwa mu buli society naddala n'ey'Abayudaaya nga ogitwaliddemu, tebateekebwa ku level y'emu ng'ey'abasajja. Up to recently ne mu nsi endabufu nga America, omukazi asoma diguli n'omusajja n'asoma diguli y'emu ne bafuna omulimu mu kampuni y'emu, omwami n'afuna omusaala muneneko okusinga ku gwani. Olw'ebbanga emyaka givuddeko abakyala nga tebalonda ne batandika okwerwanako politically, ne bateekayo ebibiina Women's Liberation Movement. Mu kwerwanako kuno
ne batandika okufuna obwogerero, batunga obwogerero. Emyaka gigenze okwera emyaka 7 awo 8 nga abakyala batandise okubajjayo olowoozi gaabwe gawulirwa. Bafunye emirimu, bakkiriziddwa n'okusoma basoma. Entalo zino baazirwanyisa nga bakozesa ebyokulwanyisa ebituukira ku mbeera z'ensi nga bweri. Ebyembi abakyala bano be bamu be bajja mu kkanisa avudde ebweru ng'awangudde okutulugunyizibwa, kakati ye manager, ye CEO. Atuuse mu kkanisa nga kyono kayimirira ku kituuti, babakazi muwulire babba mmwe. Gyava wazibu tebikola mwatutulugunye obwedda tujje ne mu kkanisa, ate ne mu kkanisa mututulugunye. Kkanisa si ya mulembe. Baddira ebyokulwanyisa ebyakozesebwanga ebweru ne babireeta babikozese mu kanisa. So nga ebyokulwanyisa bya Kristo bya ngeri byanjawulo, amaanyi gaabyo gali mu bugonvu bwabyo. Okumanya ganjawulo bakuba batya ku luuyi olwa ddyo n'oteekawo lwakkono ate n'owangula ku nkomerero. N'olwekyo ekyo kyekimu ku bize nti abavubuka baffe abali mu kanisa muno, abakyala bali part of the fighting force for liberation. Entalo ze balwana ebweru eri bwe zigenda bazirwana mu kanisa nga bakozesa ebyokulwanyisa byebimu, kyekimu ku bireesa ebizibu. N'abasajja ebweru babakalaatira kwenyweza. Find yourself, establish yourself. Oli musajja ki? Najjaddira ebyokulwanyisa ebyo n'abijja ebweru n'abeeta mu kkanisa. So nga ebya wano bya Kristo kufa kusobola okuyimiriza. Eyinza okuba nga yemu ku nsonga. Yagambye tewali musajja namuki na mukazi, ffenna tuli kimu mwani mu Kristo Yesu. Naye oba twagala oba tetwagala, nti tuteekwa okuba nga tuwuliziganya, communication, empuliziganya wakati wange n'ani n'omukyala, era nga tukkiriziganya mu mbeera zonna. Bwe tumala ne tugamba nti ate ffenna tuli kimu, kati ye n'atambula nga agenda eno nange n'entambula nga nzira eno ne tukola bwe tutyo, tujja kwekanga ng'amaka gakoze eki gaganye. Wateekwa okubaawo enzikaanya etegeerekeko obulungi, kubanga nze namukwana ne muleeta ne tubeera ffe na mukwaga. Bayibuli kyeva egamba nti mwagalenga baki bakazi bammwe nga Kristo bwe yagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwaki ku lwayo. Tuyanza mukadde Efeso 5:25 paka 27. Twagala tulabe ekitugambibwa ffe abaami. 26 yagambye 25 abasajja mwagalenga bakazi bammwe era nga Kristo bwe yagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo, alyoka agitukuze ng'amaze okugirongoosa n'okuginaaza n'amazzi mu kigambo, alyoka agyereetere ye yennyini ekkanisa ey'ekitiibwa nga terina bbala newankubadde olufunyiro newankubadde kyonna ekifaanananga bino, naye ebeera entukuvu eteriiko bulema. Tweyanziza batugambye nti abasajja bagale bakyala baabwe nga Kristo bwe yayagala ekkanisa. Kyetwagala okusooka okumanya Kristo ekkanisa yajagala atya. Mu lesoni batuwadde ensonga 6 weewaawo 7. Nja kusaba Musumba Kakembo ensonga ezo ozituyitiremu briefly, naye nga buli gy'oyitamu ffe abaami gye tusobola nga otwewatiiki, gye tutasobola nga tugamba ebyo tetujja gisobola. Twagala kulaba engeri Kristo yayagala atya ekkanisa, nga engeri gye yajagalamu naffe bwe tulina okwagala bakyala baffe.
tuli mu kitundu ekigamba nti kanisa ng'omugole wa Kristo. Ekyobukizo omulungi bakyala twabalese kafa babalina kabe kasiige bebase tebawuliriza si kubanga bwe tunaddayo eka bajja kutubuuza nti bemwayogedde naye mukyala Kabiito gweyagadde obiyitemu. Ekisooka kiikino Pawulo yayagala okukozesa ekyokulabirako ekya Kristo bwayagala ekkanisa n'ayagala n'abasajja bwe batwagala ki naye ng'ekyewuunyisa Kristo engeri gye yayagalamu ekkanisa. Tugende mu lesoni ku page ku Mande mukadde ku Mande otusomera akasooka. Ayagala ekkanisa ng'omugole. Kanisa ayagala ekkanisa ng'omugole. N'abasajja betusanye okwagala abagole baffe. Awo tuyita awo tugezaako eyo tiiki yeewaayo ku lw'omugole ng'omutwalo. Omutwalo baagusalanga nene bwe guba munene ogupakaasiriza n'ozifuna n'oziwaayo. Yesu Kristo omutwalo gwe yali ateekwa okuwaayo bwali bulamu ye yawaayo bulamu. Awo tuyita awo sitiiki musomba ne guno gwe babasalira omutonotono naye ebintu ebyo byonna byaki awo temuyita anaaza omugole we. Abagole edda balabirira nga balabirire abeeka ne bamufumbirira ne bamugira ne bamulongoosa naye ekikwewuunyisa Yesu Kristo omugole we yamwerongooseza okumutuusa ku ddala lyamwataagira mu kubanga tasobola kwetuusaawo. Tuyita amuwa ekisuubizo. Mukwano nkwagala nnyo nkukakasa nti nja kudda nkunone. Awo tetuyitaawo tuyitira ddala awo tuyita awo tubala omusa n'ekigambo awo tuyita ateekateeka era n'awunda omugole. Omugole mu Afrika wonna ne mu nsi endala zonna bwe bamaze mu luzungu bakiyita betroso okwogereza bannyini mugole ono be bamuddako ne bamuwunda. Naye Yesu Kristo yawunda ekkanisa ye yagyewundira kubanga yekka yasobola yalina amaanyi ne resources ezeetaagibwa okutereeza ekkanisa eno okugipurezentinga nga teri ku lufunyiro. Awo tuyitaayita tuyitaayitamu akatono tusaba kasisimuka tusaba ekyomukaaga aleeta omugole n'amwewa. Edda mu nkola ezaaliwo ng'omugole bamunona kiro anaawasa omugole agenda ne ttiimu ye ne basanga omugole nga bamuwunza edda. Kitaawe w'omuwala n'amuwaayo oba bestman oba omuko ne bamuwa yasasudde edda omutwalo n'atwala ki omugole we n'amutwala eka. Naye weewuunye Mukama waffe Yesu Kristo yagenda okudda yagenda okwewa omugole teryamumuwa. N'olwekyo enjawulo gye tulina nti byonna bitwagala okukoppa ku Yesu Kristo tubikolere bakazi baffe. Tulinamu obuzibu nti wali Yesu Kristo byonna yateekayo omugongo yalina amaanyi yalina obusobozi buli ekyetaagisa yakikola. Tulinayo ku baami abatuuka ku leeva eyo Dennis gwawanisa omukono mulimu bo ate kyengezaako okugamba awo nti omwami asobola okuteekebwawo omugongo nga gwayirawo amwagala
naye ekyenjawulo ekiriwo ku Kristo yayiwawo omubiri naye nga ne gwaguyirawo ate yamukomerera, yamwegaana, simumanyi, yamukomerera, yamufugira amalusu naye nga yoyo gwayirawo omubiri, naye ffe ku kyaffe omuyirawo omubiri nga gwokira mu Kristaayo munno naawe akwagala, naye Yesu gwe yayirawo omubiri ate ye yali tamwagala, ye yamukomerera. Kyekyawukana Musumba. N'olwekyo tugezaako tukola kye tusobola, naye nga nekyetusobola Mukama waffe yakitusobozesa, si ffe tukisobola ku lwaffe. Akadde kalinga akatutemyeyo, naye ebibuuzo ebiri awo. Ndewo akantu akatono akayagala nga mukazi wo nga bwe weyagala wekka. Akaddeko ndowooza tujja kazingira ku kyaki essaawa eno tuleme kugiyingiramu nnyo. Njagala kuba wa eddakiika emu ku bbiri ez'okuwumbawumba bwe tuba tetugenda wala nnyo. Mukadde Kakoneko yagalanga mukyalawo wano mu Befeso olunyiriri olw'abiri n'olw'abiri era bwe kibagwanira bwe kityo abasajja okwagalanga bakazi baabwe bennyini ng'emibiri gyabwe bennyini. Ayagala mukazi we yennyini yeeyagala yekka, kubanga tewali muntu eyali akyaye omubiri gwe yennyini, naye aguliisa agujjanjaba era nga Kristo bwajjanjaba ekkanisa. Ebigambo bino bikulu era wansi eri bw'aba amaliriza agamba nti naye ayogera ku Kristo n'ekkanisa. Okwagala mukazi wo nga bwe weeyagala wekka, kino lyeri mu kuteeka ekkulu ennyo, kuba Katonda atuteekateeka lwa bwakabaka bwaki bwa mu ggulu. Era agamba nti bwe twagalana tulindirira kudda kwani? Kwa Mukama waffe, tuyoke tutwalibwe mu bwakabaka obutakola ki? Obutaggwaawo. Nsonga nkulu omuntu kubanga omubiri gwo nga bw'oguliisa n'ogunywesa ne mukyalawo bw'otyo, lowooza nti omubiri ogugwo si gugwo n'omukyala ogugwe si guki? Si gugwe. Ogugwo ogw'omwami gwe gw'omukyala, n'ogw'omukyala gwe gwani? Gwe gw'omwami. Ekyo kiyamba ki? Kiyamba okuleetawo okulaba nga tusobola kutulugunya muki munno. Kwegamba nga bw'otosobola kwegwako ne weekuba embooko nga wasobezza. Omukyala agenda okutuuka awo ng'omwami weekuba embooko nga bw'otosobola kukikola ku gugwo ne kugwa munno. Katukirize. Era ayongerezaako mu Petero ekisooka nti mubeere ne bakyala bammwe n'amagezi. Nsonga tusabe. Katonda omulungi, tukwebaza olw'ekirabo ky'amaka. Watuwa amaka ng'oyagala gabeere bumu okuva ku lubiri kye bagamba nti omusajja n'alekanga kitaawe n'ennyina ne beegala ne mukazi we ne babeera omubiri gumu. Obufumbo wabukolera era nga bwakubeera wamu kuva ku lwereberye, busobole okulaga ekifaananyi kya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu nga kiragibwa mu mwami n'omukyala n'abaana baabwe. Sitaani Mukama atulumbye nnyo mu nsonga z'amaka. Kyenva nsaba otuyambe twekwate ku maanyi agali mu Yesu Kristo ne mwoyo omutukuvu, batuzeemu amaanyi tulwanirire amaka gaffe n'abaana baffe okutuukiza kye wagenderera mu kugateekawo. Mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.